Oluvannyuma lw'okulemwa okufuna omukisa ogusajja mu mpaka za Commonwealth ne Olympics, Ssegawanika Kembo basazeewo okutandika okuzannya ebikonde eby'ensimbi. Bwe babadde boogerera bannamawulire ku Sabrina's Pub mu Kampala, abakubi bategeezezza nga batayinza kutuula kutunulira bitone byabwe nga bifa. Baakulinnya mu miguwa nga April 2 ku Sabrina's Pub mu bikonde byabwe eby'ensimbi ebigenda okusookera ddala. Emyaka gigenda, ba Mayweather batandika bato, balina emyaka almost like 17 pro. Nenze it's like I'm 22 ndaba nduddewo side nga n'emyaka gidduka. Nduddewo nnyo era nsuubira mbu mu professional lyeddala omuntu lyamanyikibwako mbu kati oyo boxer. Just amateur obanga azimbibwa obuzimbibwa okubanga osobola okutuuka ku ddala lya professional. Era nga wentuuse mbu ntaninze pro kigenda kubanga kirungi nnyo tube nga tulumba abasajja abo abalina emisipi egy'amaanyi. Nga musaayi muto bano bombi abeegomba okubanga abalwanyi ab'amannya nga Oscar de la Hoya ne Mayweather Jr. obwanga kati babutunuuliza kulwanya misipi gya nsi yonna omuli ogwa WBC ne WBO. Bw'abadde ayogera ku lw'ekibiina ekidukanya omuzannyo guno mu ggwanga ekya UPBC, Jackson Mugisa asiimye aba Intersport International okuvaayo okutumbula ebitone by'abalwanyi abakyali abato. Genda kutumbula nate omuzannyo gw'ebikonde ereesa abaana okuva mu amaca ye vision gye twagala era tukubiriza bonna abandiyagadde okubanga balina ekirooto ekyo banga balina ebigendererwa ebikulaakulanya omuzannyo gw'ebikonde balabenga ku Intersport. Tetwagala kulwana, kyetwagala beba boxers kulaba nti bakumibwa bulungi balwanye enwana eziri mu mateeka. Mugisha asabye ebibiina ebirala okukoppa ku Intersport olwo omuzannyo gw'ebikonde by'ensimbi lwe gunaakulaakulana. Sega mu lwana lwe wakumeggana ne Armstrong Mwanje okuva e Masindi mu lwana olugenda okuba olwa lawundi 6 ate Kembo wakubulonda ne Friday Mugaya. Frank Serugo, WSTV, Kampala.